era Anita Amongo ono gwe tulabyeko emyaka 5 kitonde ekyakolebwa Yoweri Kaguta Museveni n'ekigendererwa ekyo ekitonde bwe kityo bakiyita test tube product. Science ne technology eyajja basobola okukola akawuka mu test tube ne kafuuka ekizibu oba ne bakola bino ne bakola biri nga bambaluza nti covid kali kawuka akakolebwa mu test tube nebe kagira ne kadduka ne kafuuka ekizibu. Anita Amongo test tube ya muteekeka okumufuula kyali mwami Yoweri Museveni era yabadde agirina bw'ati mu test tube omwo. Obuzibu obuvudde nga Anita Amongo asusse amampaati ng'ameze ebiwaawaatiro mu test tube ng'alaba takyajaamu naye ng'ekyamuleetesa mu paalamenti okuggyawo Kadaaga mukijjukira bulungi ekyamuleetesa nga Kadaaga alinamukko ku mbazuulu entonotono yadde naye yali akolera regime. Anita yasazeewo ye okufuuka ekkovu akakkamibwa ati mpola manye ekkovu lyoyiyeeko omunnyo lisebengerera mpola kati ekkovu baaliyiyeeko omunnyo. Anita yakkiriza paalamenti tukkiriza badde okundiri nga ndwadde bagirwaza mwami Museveni yagirwaza era eri ku ndiri naye kati baagala kugiziikira ddala completely eggwewo nga bwe twali ku mulembe gwa Amini nga twali paalamenti. Enjawulo nti Anita Amongo abaddeyo wamasappe nga byakola byeraga wano naye both ali sophisticated ajja kubikola mu ngeri emu erimu science ayiseewo omunyago gwe gumu ng'ono gwabadde ayisaawo ate n'okusingawo kubanga abamuleese bamutumye omulimu gwegwo bangi beerabidde nti both oyo ye yakulemberamu okuyisawo egirimiti ne Magezi. Abo babiri abo be bakulemberamu Kadaaga n'amaliriza nga sipiika embooko n'eryokanyoka mu paalamenti. Abalala beerabidde nti both oyo ye yaleeta ne biiru eyakomyawo General Court Martial nga tumaze okuwangula omusango mu Supreme Court nga General Court Martial evuddewo naye both n'agikomyawo n'agireeta. Both y'omu abali ku lisiti ey'amabaati sikando y'amabaati era bw'oba ovunaana Anita Amongo ogw'amabaati ng'ovunaana Nabbanja ogw'amabaati ng'ovunaana Kasayija ogw'amabaati ng'ovunaana ani ogw'amabaati ne both naye avunaanibwa ogw'amabaati. Oyo Ssaalongo Erias Lukwago omukulembeze wa kibiina ki PFF ng'ayogera ku nsonga